aliwo akamiliyoni omuto muwe ate Spice Diana yaliwo. Kati bakasaka bali awo omukyala waali famire yonna nazze nayo akati nze ku lwange director yampise era nagambye sobola mutenguwa badde na appointments nyingi nene ngamba kansoke ntuuke wano olw'obwagazi obungi nengamba nina okubeererawo okwo nene oluvannyuma ngende era ngezezaako okukeera naye ntuuse nga mbutuufu tebanaba kutegeka bulungi kubanga ffe tukwata obudde olwotakwata budde ogenda okwesanga nga kyobadde ogoba okikoze eki kikulemye akati mutuufu nga nze tubeera n'ebintu bingi bye tusooka okutunuulira mutuufu ngenze okusoma ku mission ey'essomero lino nensoma ne ku vision ey'essomero n'emmotoka mutuufu binkyamudde nnyo era nendaba nga mutuufu abaana bammwe bali ku mulamwa ekirala kyenyiza okwogerako nti nebaza nnyo abazadde abakyala kubanga bwe mba ntunulamu wano balinganga bye basinga abaami obungi abaami batono nnyo abakyala bo basinze ekiraga nti abakyala oba be baweerera oba abaana babazaala bokka simanyi kubanga
bensinga okulabawo wano ndabawo bakyala abasajja batono. Abasajja muwanike ku mikono tulabe. Bali bameka? Abakyala mwekubireko mu ngalo. Era kyova olaba President Museveni yaleeta abakyala ng'amanyi abakyala bakozi. Abakyala bakozi nnyo era tumwebaza olw'okulaba ekintu ekyo nti abakyala balimu ekyama. Nga ngende ku nsonga endala abaana abato class abatikkiddwa lwakuba sibalabawo wano era n'ekirala kyenyinza okwogerako ku ekyo nti abazadde abasooka mu nnyumba nimbye n'olwekyo temugamba nti diguli esooka abaana abo mubakumekume bulungi kubanga tugenda mu mbeera eno eya season. Abaana abo beetaaga okukuuma obulungi ngeri bwe basobodde okumalako nassale kati bagenda mu primary era making sure nti babeera balungi gye baba basinze nti baddayo ewaka nti bwe baba batuuse ewaka nga bavudde ku ssomero babeere mubakuze mu mpisa ennungi ng'era gye babadde bayisaamu ku ssomero. Ekirala kyenyinza okwogerako sirabyeyo omwana agiraagira bwaki nti awonyera. N'olwekyo abazadde muwagire nnyo enteekateeka ya gavumenti, muwerere abaana, mugeme abaana babeere nga basobola okubuukabuuka bulungi kubanga tinaffe engeri eno gye tuli tosobola kugendayo ng'ogira oti tosobola kumalako kubanga komanda olina okubeera nga oli strong munfuna ndowooza. Kakati n'olwekyo mutuufu nalibadde n'ebintu bingi ebyokwogera naye nawe ngenda ate bampise. Kakati class tebalina classroom era nze ngenda kuva waggulu nga ngamba era nga nkyayamba banaabanga bampise. Ngenda kusooka kubawaayo ensawo za sementi 10 nja kuziweereza, nja mugamba ono tulabe engeri gy'anaazikola ki gy'anaazipiikingamu. Agambye tuweza amazzi wala bwakugamba kwe yigira sigambe tagane tuwaaza amazzi ngambe tatuwadde kuza amazzi siiti agaanye. Our director managed to at least serve us with most of the resources, especially the ones we use in the class. So I would like to thank our dear director, wherever he is, for that, because it also enabled the teachers to cover the syllabus for this term. So Mr. Director, thank you so much. We have tried to improve on the English speaking of our pupils. We have tried that. Thank you, teachers. We have also improved the performance because this first term, the performance was not all good. But at least we have tried our best and we are still continuing with the journey. So parents, you have to also be supportive for the performance of your pupils. Thank you. And most of the parents tried to at least provide resources for their pupils, especially classroom resources. Thank you parents for those who managed. Thank you so much. And these are the challenges we faced, especially this term. That was a challenge, and was the most challenge was rainfall. It could rain every day, and this hindered the attendance of our pupils a lot. In a class where you have 28 pupils, osanga ng'osomeseza abaana babiri because of rain. So this was the most challenge we discovered, and the challenge about rainfall, it could destroy our classroom environment. As you have seen our classes there, nebotekayo kyati biba byonooneka lwa nkuba. It disturbed us a lot this term. And the sickness for our pupils and teachers
though it was not severe. We also had a challenge of a cook during this time. Kuku wafe yalwaza omwana, but unfortunately omwana nafa. So kineno, this hindered all the teachers. They were so busy both doing the kitchen work and the classroom work. So byemusanga ntino tebyateredde mu class mumanye. We got that challenge. Mutusonyiwe. Nekati kuku taliiwo omwana takava muzika. Another challenge, parents tubegayiridde nnyo ekintu kya resources z'abaana. It has oba bw'osindisa omwana ku ssomero nga tomuwadde ekitabo, what do you expect me a teacher to do? Era kumuzaayo waka eyo lesoni n'agifiirwa kubanga talina kitabo. Olunaku olulala bw'akomawo bino eno nga bimuyiseeko tuba tetukyalina kyakukola. Kati abazadde mutuyambe mukuleeko ku resources z'abaana kubanga kino eno tubadde nga tubagambako at least resources nga ream of paper eyo tugyetaaganya abazadde mutuyambe ebitabo by'abaana pencils mutuyambe nnyo. Then fees abaana tubadde tubasindikanga awaka tebamalayo weeks 2 namba. Like the way you have seen my baby class nyinamu abaana 28 naye abapresenting zeeko tebaweze yadde 10. It was because of fees. Abaana we twabasindika ewaka they never came back. Abamu tebakola na bibuuzo. Most of the pupils missed examinations. Kati abamu tebagenda sigala mu class because of that. So abazadde tubegayiridde mugezeeko nga bwe musobola. Mugezeeko mwebale nnyo mwebalire ddala ate mwebale kujja ku mukolo. I wish you nnyo okusinziira nga nze wendaba. Abazadde abasasudde mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyova olaba ke kanakanyiriro koolaba singa tobadde ggwe ate nandibadde ntunula bwe nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Kangende straight to the achievements ze tukoze omwaka guno. Tusobodde okuzimba offices endala era nga emulaba wali tusobodde n'okuzimba ekyoto era ndowooza mujja kugendayo mu kirabe. Tusobodde okulekawo ligase nga bwe mulaba twasimba obumuli ebbali. Tusobodde okusima ekinnya we tuteeka akasasiro waffe. Tusobodde okuleeta abasomesa abalala era nga bemulaba okusobola okunyweza omusingi omugumu n'ebirala kuba bingi so bimalayo. Kanyongereko ne kano excelling in academics tusobodde nekyo kituukako kubanga okusinziira taamu eno abaana baffe ekyamazima bakoze bulungi era abazadde mujja genda ewa class teacher mulabe engeri abaana bamwe gye bakozeemu. Ngenze ku challenges era ku luuyi olwo omwami w'ebbukulu gyali abawulireko. Neebaza Katonda nga Katonda yanjagala nga mpagira yero wenzira yeewaka si ku lwambooko sibuuzibwa wenva neneeraba nga ndi wa mukisa. Era wano ttiimu eno gy'olaba bagiyita Tonta ng'etumibwa mukama waffe mukulu Katabira Sadaati ye chairman wa Tonta. Nze ayogera Nanda Helen nze administrator wa Tonta. Ne ttiimu eno nga bwe tutambudde nayo olw'obudde buli omu memba wa Tonta nga bwe tuze ttiimu. Ttiimu eno y'amaanyi erimu abantu 1500 naye olwaleero tubadde n'emikolo gya mirundi 3. Tubadde ne gya mirundi 2 emitongole ate ne tufunawo okufiirwa.
ate mukama waffe yafiirirwa muganda wa maama we chairman waffe. So ffe President Museveni tumwebaza, yatwebaza dda, yatuwa emmotoka ze tutambuliramu era n'atulagira tuleme buli we tugenda wonna tuyise enjiri ya NRM. So abantu b'ekitundu kino we are proud era ffe tetuswalako kwogera ku yero. Taata nannyini ssomero lino director tukwebaza olw'okutusindikira invitation okujja naffe nga batonta tubeere ekitundutundu ky'omukolo guno. Bamemba batonta musoke muweeyo vibe eraga ku bantu bano nti ffe bayero tuli ku ntiiko. Omuzindalo guno mwandibadde muguteeka ku ntiiko nga bwe nkyagala. Aha, tonta team vibe waggulu. Ife yero tetumukweka wansi w'ekitanda ne bw'otugamba nti tuli bakukubwa mbooko ozitukuba. Ffe twagala yero mu misayi gyaffe n'emitima gyaffe gyonna. Twebaza dayirekito w'essomero lino olw'emikwano emirungi gino gye tulaba wano. Omuntu ow'empisa embi bannange tasobola kuba na mikwano gino. Tubakubiriza bannayuganda era abalinga ffe mu ggwanga lyaffe mulyagale muliseemu ekitiibwa ate nga mwagalane. Dayirekita w'essomero eryo okujja naffe okumumanya twamusanganga mu musaayi yero, mu mutima yero. Tata jangu wano nkuwe haaga. Tata nkwagala nnyo. Omwami ono twesanga ku bya yero era twerabinga nnyo nnyo nnyo. Esimu y'omuvumo ne bw'ogikuba ssaawa 6 ng'omuntu kasagamba nti ze ndi wa yero, sebo dayirekita ze ngikwata. Nze omuntu akwatagana ne yero simu ye nkola ki? Naye ng'ayogera ku nsonga za yero. Bw'oleeta ziri endala enkeera nkulola ne poliisi. So dayirekita tukwebaza okutwagala nga tonta famire naffe n'otuyita ne tubeerawo ku mukolo gwaffe. Tutuuse okwetonda kwaffe yo nga ofiisi tonta nga bw'ogimanyi obunene bwayo. Twabadde n'emikolo 2. Ku makya tuvuga tutuuka ku ofiisi ng'ate chairman waffe afiiriddwa. So nga tonta famire okunyweza enkolagana n'emikwano gyaffe, executive n'ejja, bamemba ne tubagabanyamu, abalala ne bagenda okuziikirako chairman, abalala ne bagenda ku mukolo omulala. Naye taata olulala tusaba insha Allah twagala vibe egenda okubeera wano nga tonta kosita 4 zonna ziri wano. Naye olwaleero twegabanyizza. Naye taata tunyweza enkolagana naawe. Twalabye MC ayogera ku by'okuzimba. Era mu budde buno tukukkirize so mukadde kano tugenda basaba abakyalya mumalirize, aboogera tukomewo tusobole okulaba nga tumaliriza omukolo gwaffe obanga head teacher ndi mukulu w'essomero lino erya Hamdan Islamic Secondary School ewaffe wano Nakifuma. Mwami Philip ono ffe twamutegeera mu biseera eby'okusoomoozebwa okwa COVID-19 bwe yali nga y'omu ku bakulembeze abaayita mu masomero gano nga batuwa amagezi ag'obukugu butya bwe tusobola okuyita mu kusoomoozebwa okw'ekirwadde ekyo. So tumwebaza nnyo. So okuva ebiseera ebyo tutambudde wamu n'omukulu ono era ebifa ku ssomero lyaffe lino erya St. Peters Makerere Junior Academy ffe ng'aba Hamdan tubimanyi bulungi kubanga tuzze nga tugoberera enkola yonna
eri ku ssomero lino ne puroguramu zaalyo zonna era ne tukakasa nti bali ku kituufu. N'olwekyo njagala kwebaza abazadde baffe bonna abatuwadde sapooti, abatuwadde abaana mu ssomero lino. Nebaza abasomesa ab'essomero lino okusinziira ku bye tulabye wano, batulagidde ddala nti omulimu ogenda maaso wano mulimu mulungi nnyo, era neeyongera okukubiriza abazadde okwongera okutuwa abaana mu ssomero lino. Ffe bwe tubeera wali Kamudani, abantu bangi batutuukiridde nga batubuuza, bannaye muyinayo ku primary oba lwaki temutukolera ku ssomero lya primary? Ne tubategeeza nti amasomero ga primary tugayina era ge gano ge nebaza Reverend mukwano gwaffe omulungi webale kujja lw'omu Buwenge. Ekirala nebaza Mukama nti nga 13 omwezi ogw'e11 nali mu theatre nga banongoosezza amaaso, naye nebaza Mukama nti navaayo bulungi. Mukubireko mu ngalo abazadde baffe abalungi n'abagenyi baffe abakulu, mwebale kujja, mwebalire ddala. Nga nsembyayo kino, bamaama baganda bange, sagala mugende mu family planning. Kati mulaba baby bona bagenze mu middle class, tetulina baana. Nfukamira nga mbasaba obwo obuwe katubujjemu mutwongera abaana kuba kati baby class tetulinamu baana, tetugenda asomesa D6. Kati kyenva mbasaba mutwongere abaana, mutwongerere ddala. Ekisembayo, buli we mubeera wamu wabeerawo omusingi sitaani kwatambulira, baguyita bataza. B bamuyita sitaani yajja okubba. T okutta. Deniza okuzikiriza. Akaseera ke tulimu tugenda mu holiday, bagenda kujja bagambe St. Peters tesomesa, terina budde, terina kiki. Oyo sitaani yennyini yatambula. Bannange mutuddiza abaana baffe ate mutwongera abalala. Mwebale kujja, mwebalire ddala. Olw'okumpa omwami wange omulungi. Ekyokubiri, nebaza Mukama olw'okutuwa ekifo kino eno. Olw'okutuwa ekifo kino, nebaza mukyala mubulizi ffe tumuyita maama, atukoze bulungi. Maama tukwagala nnyo. Ekirala nebaza Mukama nti ffe tuli bakatuliki, naye Mukama atukoze obulungi. P5 and P7 are not yet constructed. Number 2, cemeteries for both boys and girls, they are not enough. Number 3, we are lacking desks. Number 4, both boys and girls empiira woyo tugenda mu competitions but we lack them. Number 5, we lack office furniture. Tetulina tuza abantu mu offices. Number 6, some children they still lack what? Uniforms. Number 7, teachers lack accommodation. I'm renting. I have 10 numbers on staff, but I'm renting for them. Wherever they are sleeping, I'm renting. My cry is that we come together, we combine the effort. We have a big land. Let's give teachers accommodation if possible. Number 8, some children are not being fed by their parents. Abazadde mbewuunya mubeere ne mulya ne munywa lunch tekubitako ofuna ka breakfast, naye omwana ajja n'alajana wano tafunye ka breakfast ni ka lunch wakoze ki tewasasudde.
Above all, challenge number 1 is very much wanted. That is P7 classroom. You are contributing on. Zona challenges. Number 1 is so attaching. School program. As I wind up. Number 1. 8th to 15th January. Registration of learners will commence. Monday, Friday. Omuntu anaatwala essomero mu maaso. Number 4. Tulina Mr. Akali Amagwa Musa is a member. Tulina Miss Shamim, secretary, and she's a director, Global Spark. Mama, Baba Woliwira Kubanga. She's the secretary, she's a director also. Then we have got a school management committee. Tweyanze ndo engineer mungi tumaliriza mu kifo kino erinnya eryange nze Nakato Ruth nga ndi ku PTA. Tweyanzege. Chairman PTA amange watali nze nina okubaawo mwebale nnyo mwebaliyo ddala okujja abazadde tubasaba mutwongere abaana mwebale nnyo mwebale oyo PTA gendera mbalamusizza nnyo mu linnya lya Katonda naye tusanyuse nnyo okuba achievement ya mine. Teachers were able to be paid. Teri musomesa abanja wano. Teri ekitiibwa kya Katonda. Twasobola okubasasula. We meant to feed both teachers and learners. Bonna balya emmere ne banywa n'okunywa. Abaana n'abasomesa. The school participated in the zonal football competition, both boys and girls, and we managed to be number 2 under 12. Omwezo ne mutatula esinga akaaga ne tusobola okufunira abaana baffe n'erinamba. Weeyagala nti bw'okyusa omwana okuva wano nga tewansasula school fees, gy'onaamutwala ogenda kudda jeni ng'osaba koodi eyo y'omwana. Era ko bw'oni omwana wano nga wamuleeta wano. Please be patient. The service is very good and you will benefit more. Number 2, kino ekitya abadde akikonyeeko twayongolako offices ezitandika project eno tuyambe abaana nga bakendeeza ku lugendo batambula. Number 3, okendeeza ku bubenje mu luguudo kuba kati ffe wano tuli safe. Awo weetaaga buhamu okuziyiza abavuga ekimamya kyekisigadde. To create employment opportunities to our people, say matrons, teachers, suppliers, askaris, n'abafumbi. Kati gwenjogerera okuva lutwateka wano St. Peter's Makerere Junior Academy. Omufumbi mwana wa kyalo wano. Abasomesa tulina abastaafu abava ku kitundu kino. If it were not this school, singa bali wala era singa bakyanoonya emirimu. But because the institution is here, they just came, ne babusaba emirimu, with their papers, and we gave them the job. Number 5, to bring general development in the area. I believe nzikiriza nga namwe muli bajulizi nti since Lutengo came into existence tulina enkyukakyuka wano mu kitundu era kirabika. Achievement biki bye tufunye.
during this period of 1 year Mumwa district. 2nd December 2023. Report on graduation of top class and speech day. I greet you in the name of the Almighty God, and I thank Him for enabling us to come this far. Tumwebaza bwebaza okuba nti atuusa ewala eno okusinza gye twevudde. We sympathize to those who have gone through hard times. N'abo abayise mu kusiŋoozebwa tubasaasidde. Katusabe Katonda abagumye. Today, 2nd December 2023, is a special day for Lutengo village and Chief Managalama Town Council, in that we are here to witness our first graduation of top class. St. Peter's Makere Junior Academy started on 29th Feb 2023. Twatanga n'abaana 15 ate tusobodde okumala omwaka nga tulina abaana 16. Twebaza bwebaze nti twatanga n'abaana 15 tufunikidde n'abaana 16. Ekitiibwa kidde eri Katonda. Twebaza abazadde okutuwa obuwagizi n'okutwesiga n'abaana bammwe, era tugenda mu maaso n'okubasaba n'omutima gwe mulina omulungi mutwongera abaana. Ebigendera by'essomero bino biyite objectives. Twatandika essomero with a number of objects. 1. To bring education service near to the people of Lutengo and community at large. Community ye Lutengo yafuna ebyenjigiriza ebitandika mu Lutengo wano. Kyekyali ekigendererwa. Number 2. To reduce on the distance our children were traveling to and from schools. Abaana baali batambula engendo nyingi okuva mu Lutengo, essomero erisookerwako Nagalama mixed, naye nga batambula mu kikubo nga bwe mukirabye omusana gubookya and so on. Ebeneza akoze bulungi. Babanga era C5 okuva era yonna e Buyende district n'obanga olinize wano n'etiimu. Tukole emikwano. Mama nabite dini data. Banange mwebale kumbeererawo maama. Ntuuse okusiima omuntu wange ali awo asirise. Mr. Sebagala Moses okuva mu Rotary Club ye Kasanga. Taata wera ku bantu. Mwebale kujja taata. Bwe mwaligulawo era bwe musazeewo omugalewo omwaka. Bannange nsina bigambo bingi. Akutidde wano mutulabe bulungi. Omukyalo ono gwe mulaba kiki tatala nkwanjula. Nsaba Reverend bw'oba oze n'empeta. Reverend alwa bw'oba oze n'empeta tukigaatira wano kikwe. Kiite kalukiggale. Kalukiggale olina omusajja omulala. Mpinza ebyokwogera mpinza obeereka oba olina omusajja omulala. Kiije tolina nakiggale. Muve mabega muwulira bamaama. Abagenyi bonna abadde boogera wano batugambye bamaama ffe tusinga okufa ku baana. Tuve mu ku lugambo tukole. Tulina okukola n'amaanyi tulabe ng'abaana baffe babeerawo. Mukitegeera? Tuleme kuba kyakulabirako kino ono omwana gwe badde batulugunya wano. Ekyo kiba kyakulabirako. Naye ne bw'ofa ng'omwana wo mulekedde omusingi omulungi. Abaaki abane future ennungi. N'ekirala n'abaana bennyini tubayigirize emirimu. Tugenda mu holiday, abaana bali mu holiday. Muleke kuleka abaana kutaayaaya. Abaana muleke kubeera buli ssaawa babeere ku TV.
omwana oba ogenda mu nnimiro genda naye atalina nnimiro oba okisiimuula omwana siimuula omwana ayoze ebintu abaana basobole okuba nga bakula nga bamanyi ki emirimu. Bannaye twebaza buli azze wano. Naffe kennyini tuli bammemba naye nga tuli mikwano gya Tenywa Filipo. Nga sikola lugambo Tenywa Filipo tukola naye nze ndi mukyala musirikale nga ndi ku ddaala lya inspector of police ate nga ndi mbega. Tenywa naye ali mu intelligence. Nze ndi mu investigation ye ali mu intelligence. Naye Tenywa nkwebaza webale kukola mikwano. Emikwano gisinga omuntu oweewala. Ku ssaawa zino wenjogerera mikwano gyo gye giri wano maama wo taliiwo oba muganda wo taliiwo. Naye mikwano gino kintu kikulu. Mukitegeera mukole emikwano. So mbadde nsaba bammemba ba champion group newankubadde mukulu wa sipiika waffe twamuwadde ttu eryategekeddwa nga komiti nammwe bammemba. Mbadde njala bateeke wali akabbo naffe wakiri tufuneyo seminti. Mukibaba mbasaba busabi tuteekewo akabbo tusondeyo seminti. Asooka teri mulala mukadde waffe kyeyapasoni owakandikwa akabba ako gosookako nga nange bwenjizija teeka wali wansi kateeke wali wansi nakugambye njagala kayimba kaani sokolindeko dijje sokolindeko dijje kino bakiyita batya tekifaanana na muzeeyi tova ku meiri kikino nkiteeseemu kati nabo munandigirawo kubanga batera okugamba oli bwaba ayogedde seerezizo ziriwa kati nange ntandikidde awo njagala ndabye ebizika awo. Tetugenda kunoonya musenyu bweru okugjako amabaati tujja gajjebe katugalina mu Lutengo. Sebo neeyanzizza mwebale nnyo mwebale eddala wadde mbadde nsazeewo kikolera mu ofiisi. Mukadde wange Kaabuyonjo eno erina emizigo 6. Bwebugalo bw'obuliro obuliro. Abaana ab'obuwala balinako emizigo 2. N'abasomesa abakyala balinako omuzigo. Abayizi ab'obulenzi balinako emizigo 2. N'abasomesa baffe abaami balinako omuzigo. Mukama akuwa omukisa.